Okumala ebbanga mu buweereza bwange ku mutala guno nga tuwuliriza love stories z'abaganda baffe ne bannyinaffe ab'enjawulo, waliwo ekintu kye nsisenkanye kye nzikiriza nti oba oliawo naawaze atambula nange okiwulidde nnyo. Ekisooka ye mwana ow'obuwala okugamba nti omusajja yankako omukwano, yantuusaako ogw'obulisa-maanyi n'anfunyisa olubuto, obufumbo ne butandikiraawo. Ye musajja waliwo olukwesikwesi oba olubuto nali naakalufuna n'enzuula nga waliwo obufere, waliwo obulimba n'okumbuzaabuza ne njagala okuva mu kintu ngenda okuzuula nga nnina olubuto. Ozze owulira ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo. Tugenda kusisinkana sisita alabika okuba ng'akola enjawulo era nga nandyagadde tumuyigireko eri abaana ab'obuwala abali likely okufallinga victims ab'embeera bwe ziti. Njagala tutuuke ekiseera okuggyako omuntu nga tewawulira bino, bw'oba nga wabiwulira biteekwa okuba nga bikola amakulu mu bulamu bwo, biteekwa okuba nga bikola amakulu mu bulamu bw'abantu abakwetoolodde ng'osobola okubayamba. Abaagalwa, sisita agamba nti omusajja twagenda mu ka relationship ne kalabika nga ak'omulamwa mu bbanga ttono nnyo n'enzuula nti waliwo ebirumira ku musajja ono, ayina nze, ayina omuwala omulala, ne mugamba nti togenda kusobola kutambuza relationship bbiri omulundi gumu. Agenda okuba ng'azuula ebyo ate ng'ali lubuto. Omulenzi amugamba nkumaze, ogenda kuwulira eri abantu abalina omutima, it is not money. Ebintu abantu bibalina abamu ebibawanguza tezitera kubeera ssente, butera kubanga bumalirivu. Ebigambo bye njagala okwogera mbyogere nga tonnaba kuwuliriza sisita oba nsooke kubyogera. Lwaki mpulira ekintu kiŋŋamba nti nsooke kubyogera? Owulire nti ebintu bye twogera waliwo ababisobola. Nkwanirizaako ku mukutu guno. Nina obulumi olwa stories ze nzija mpulira, manyi nti naawe oyinza nga ofaanaganya obulumi bwange. Omwana ow'obuwala okutandika obufumbo nga naye tasobola kukikkiriza nti ekyo kyatandisewo bakiyita bufumbo. Nzize njogera ku mutala guno nti kambabuulire, relationship ezinaabeerawo waliwo ebintu bye tuzitunuulirako nga zitandika ne twewuunya bwewuunya lwaki zifudde, naye nga tubadde tutunuulira ensonga kwe tugamba nti owaaye eno eyinza okubeera kale. Ne wabeerawo relationship nga tezisobola tushocking oba tusurprisinga lwaki zifudde, ate ng'emirundi egisinga kumpi relationship ezo zonna zifa olw'engeri gye ziba zitandiseemu. Njagala okusisinkanayo omukyala oba omwami agamba nti nze omuwala saamukwana, namukwata bukwasi. Bwe namukwata obukwasi ng'omukwano ng'omukase n'afuna olubuto ne twewasa, kati emyaka 2, 3, 10 tuli mu bufumbo obw'ekimmemmette. Era ng'oli agamba nti omusajja ono nafuna omukisa n'ankwata, nandiggyewo omusajja omulungi ng'ono. Njagala okumusisinkanako. Lwaki njogera bwe ntyo? Relationship zitandika. Nezitandika nga zirina omusingi omulungi, ng'olaba wabaddewo okwegendereza, wabaddewo ensonga ezitunuuliddwa, wabaddewo okukwata empola, ne ziwunzika nga zifudde. N'ogamba gundi si gwe twalabanga ne gundi wano nga gubasaza mu kabu, nti ye kakati kiki ekyabaawula? Kakati olaba relationship zitandika, olaba ennyumba etandikibwa nga erina pulaani, buli kimu ng'olaba kiri kiriya. Ennyumba eyo ne mugiyitako olunaku lumu nga yagudde. Eyali nga gy'olaba nti yali yasimbibwa ku musingi gw'olaba omugumu, n'egwa. Ogamba otya nti relationship gy'otandise ng'olwedde etandika mu ngeri ya buwambe, ya buliisamaanyi, egenda kubeerawo. Njagala okwogera eri abaana ab'obuwala mu bufunze, male nkutwala ewa sisita, ye yakikola atya okukukakasa nti ddala kisoboka. Abaagalwa, relationship ey'okugamba nti omusajja oyo yafunyisiza muwala waffe olubuto, omusajja oyo yafunyisiza mwannyinaffe olubuto, ateekwa okumuwasa, bateekwa okubeera bombi. Enkola eyo erina okudibizibwa mu Uganda yattu.
enkola eno erina okudibizibwa mu bantu abagenze basuumukamu abagenda bagunjukako. Njagala kubabuulira abantu bangi kisoboka nnyo okuzaala mu muntu nga tomwagala. Enkola eyo erina okudiba ey'okulowooza nti okufuna omuntu n'omufunamu olubuto kikwalifyinga relationship, kikwalifyinga marriage, tebirina we bigattira. Si buli muntu akuzaddemu omwana nti ateekwa okukuwasa. Okukwebakako, okufunyisa olubuto oba okukuzaalamu omwana byawukana n'okwagala. Njagala kutegeeza nti abo abantu gye bali ng'oli yazaala mu muntu naye nga teyamwagala. Lyali jjakirizi. Yamwekulukuunyako awo sozi muto ne nasozi ne bagenda beekalakaasa awo sebo njogera ku by'otazze ng'owulira nti bino byenjogera bipya gy'oli. Famire neetuula basomye nako nti ono ateekwa omuwasa. Recently nabadde n'omukyalo omu nga alina ensonga zattaanya ku mwana we yabadde amusumbuwa. Nzikiriza nkwanjulire Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ne promotion eya July w'omwaka guno. Munnange mu promotion eno ebibajje byonna bisaliddwako ebitundu 5 ku 10. Mama abuulira gwakoowa mukwano bwebanga dining ebadde ya $5,000,000 kati eri ku 2 kitundu kikola July ono yekka. Ekibadde ekye $10,000,000 kati $5,000,000, ekibadde ekye $2,000,000 kati $1,000,000. Kyoba okola bw'oba olina ssente ezisasula mangu ekibajje n'okimalayo omukisa gukozese. Bw'oba tolina bookingako mu mwezi guno ogw'omusanvu promotion egenda kusigala ng'ekulina mu 5. Oyinza banga osibyeko mu gw'omusanvu guno naye ng'ate ojja kusobola kumalayo mu gwa 10. Munnange omukisa gukozese. Ku screen nga bw'olaba namba ya mama Aisha Najemba ajja kubanga akubuulira ebisingawo naye bw'oba oyagala okugendayo mu buntu bw'otuuka ebbanda awali ekipande ekya Nabisunsa Girls then oludda olulala olw'ekkubo ojja kubanga olaba butereevu ekipande ekiri ku kizimbe ekiriko Aisha Najemba Furniture Mart. Genda awo weerowooza ekibajje ky'oyagala ogende ng'obigula okozesa omukisa ogwa discount oba okusalibwako okw'ebitundu 5 ku 10. Recently nabadde n'omukyalo omu nga alina ensonga zattaanya ku mwana we yabadde amusumbuwa. N'amugamba njagala ojjukire mukulu wo. N'amugamba nti ondeetedde omusajja oyo okumbulira ensonga zammwe oyagala kubanga omufumbirwa. Naye njagala kubuuza ekibuuzo kubanga ekikulesa wano oli lubuto. Njagala kubuuza ekibuuzo. Omusajja ono oyagala kumufumbira kubanga yakufunyisizza olubuto oba kubanga omwagala? Omuwala n'apalapalanya n'amugamba nti nze njagala kubuulira oli mwana wange nkumanyi. Okusinziira ku bwenkutunuulidde byonnyonnyodde ne bwenzize nkulaba njagala kukakasa nti omusajja oyo ekikuvuga okugenda naye lubuto siraavu. Omuwala n'apalapalanya n'amugamba oli muwala wange oli mu kugezaako okwekkiriranya. Tetulina ssente nti nini mugagga asobola okukulabira ennyo naye mpulira nga ndi mweteefuteefu okwambuka ensozi nzikkirire okukakasa nti tusobola okusurvivinga tuli akatono naye nga sikukkiriza kugenda mu bufumbo bwe sijja kwenyumirizaamu nga nnyoko. Omuwala n'agamba nti maama omusajja mwagala. N'amugamba byenjogera ndi nnyoko. N'amuteerawo omuntu gwenjogerako si gw'ojjogamba nti muyivu nti alabye ku mbaawo eziwera. Nedda. Muntu wa bulijjo nnyo, muntu wa wansi nnyo. N'akaatiriza nti muwala wange okusinziira ku bwendaba omusajja oyo tomwagala. Obwongo bwo bukugamba nti oteekwa kugenda naye kubanga omulinamu olina olubuto lwe. Naye byogenda okusisinkana bigenda kubeera bibi nnyo okusinga bwe tuyinza okuleppukana kino ekitonotono. Maama omusajja mwagala. To cut the story, maama nnyonnyola n'agamba nti nali sina kye nnyinza kukola kubanga nali sigenda kumusiba muguwa mukuumiraawo ng'alina byasazeewo. Naye namugamba ebigambo bino
bw'ofuna olungubanguba bw'ofunamu akategeera akasobola okuviira omusajja oyo nga temunnagenda wala omukisa ogwo ogukwesanga nze nnyoko wendi. N'agenda n'atandika okubeera naye. N'agamba munnange nga bazaala omwana asooka, nga bazaala omwana owokubiri, nga bazaala omwana owokusatu, ate ekyomutawaana ne babazzaako mangu. Ekyo sisobola kirabira ng'akikkaatiriza. Nakasozi ekyomutawaana nga babazzaako mangu nga mugamba sirinnya mu break. N'agamba nkubulire nagezaako kubanga nze muwala wange nali mumanyi. Ne mugamba genda ku famire n'agaana. Olwo ayogera ebyo alina gwagezaako okusiigira ekifaananyi okumwawulira ebibiri. Wendi maama ng'omujulizi. Nategedde luvannyuma nti ku nkomerero ya byonna muwala we gwe yabadde ayogerako nga baamuziika emyaka giringa 3 emabega. Naye nga kiki ekyabaawo? N'agamba Sozi, omwana wange yazza ku baana mu ngeri eringa ey'okupakuka obupakusi ng'amaze okuzaala omwana owookusatu. Byonna bye namugamba atandika okubiraba naye nga tabiraba nti ku olwo lwe birabise atandika okukkiriza nti maama bye yayogera gaali mazima. N'agamba nti omwana wange omanye ekyamutta. Koze nedda. N'agamba byatandika mpola mpola nyiike depression ng'egenda ekula. Nti lwaki? Mu bbanga eryo ettono lye baali bamaze eritaweza myaka 6 omuwala wange yalina obunafu bungi naye muwala wange nali mumanyiiko ekyokubeera omuwala omukozi. N'agamba yakola n'omusajja ne badduka emyaka 6. Gyali 6? Tegyali 6 kubanga bwe mbanzikira okusinza bwe yali annyonnyola nedda tegyali 6. Okusinza bwe yali annyonnyola engeri yali azzaako abaana bano oza gyali myaka nga 5. N'agamba Sozi baakola newankubadde baakola omutima gwange gwali gwagaana okukkiriza nti muwala wange asobola okubeerayo ku bye nnali mumanyiiko ne bye nnali nnyongera okutegeera ku mutabani gwe nagaana okukkiriza nti mutabani ate nga sina kyakola. Nga bakoze musajja afunye ku busente mu bbanga eryo obusente bufunise muwala wange azuula nti omusajja oyo yalinga azaala ewuwe ng'alina n'omuwala omulala gw'azaalamu ng'ono amulinamu 3 nga n'oli amulinamu 3. N'awunzika ng'akkiriza nti omusajja tamuliiko bwe yakwata ssente ze baali bakoze. N'azuula nti yaziwasizzaamu omuwala oli nga baakoze okwanjula okulungi n'amuferaafera nga bwe yali alina olugendo okubeera oluwanvuko era waakumala wiiki nnamba nga taliiwo. Bulungi nti Dembelio Properties and Associates balina estate ebulamujjeza ku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Chorus otuuka ku estate. Kuliko amazzi, kuliko amasannyalaze 5 ku 10 nga yakyapa ku million 13. Ku screen namba za Dembelio Properties and Associates. Ensonga zonna ku estate eyo n'ebifo eby'enjawulo balina ettaka Madamu Nacha Beatrice ajja kubanga akubuulira ate n'okwebuuza kwonna kw'olina ku nsonga ez'ettaka ajja kubanga akuwa obudde akuyambe tojja kwejjusa. Muwala wange yannyonnyola n'agamba maama n'abantu be nali mpita abange balamu bange nti nafuna ekika ekirala ye taata w'abaana bange baali bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso naye nga tebaŋŋamba. Ne bagenda bakola omukolo nga wendi. N'agamba Sozi omuwala yasiba ebibye n'akwata abaana n'abalekayo. Najja
Nangamba nakola kyonna ekisoboka okugamba muwala wange nti kakati nga bw'okkiriza nti bye nali kugamba bituufu tutandikire wano teyaddangulu. N'agamba Sozi omwana yalwala nga twebuuza ekimuluma nga tukebera nga ggwaawo emyezi 8. Emyezi 8 omwana nanfaako naŋŋamba nkubuulire nasoberwa kubanga omwana nga ye basingamu genda mu ddwaliro ne bamukebera ne bagamba tebalina kye bazudde mudde waka afune okuwummula alwanyise ebirowoozo atambulemuuko abeere ne mu banne. N'agamba nakaka omwana okubeeranga mu banne ng'emmere bagimutwalira mu kisenge n'omugamba vaayo. N'agamba bukeera ku makya omwana wange nga yafiiridde mu buliri. Bye ndi mu kugamba ono nti omusajja oyo akufunyisizza olubuto naye bwe ntunuulira embeera gye mufuniddemu olubuto ekisooka okyali mwana muto. Oli akufunyisizza olubuto bakyasuza musuza ali waabwe kakati okukugamba nti mutandike okubeera mwembi ng'ava mu maka gaabwe okugenda okufuna akazigo ekyo tekimuyisa kukwalifayinga kubanga akuwasa. N'agamba omwana Sozi omwana kyengezaako okumugamba nti olugendo olwatwala muganda we ndaba nga luzza okumunona bwe ntyo bwe ŋŋenda okufiirwa abaana. Bamikwano ayogera ebyo bw'omutunuulira omunyooma kyokka bw'otunuulira abaana be baayogerako n'akulaga ebifaananyi by'oli eyafa olwa depression ey'emyezi obwezi 8 n'omutunuulira nga yasoma n'otunuulira ono nga mu munyongufumu n'otunuulira abagamba ng'oyinza omunyooma naye ng'ayogera by'amanyi. Nandaga nangamba ondaba laba bwe tubeera nebaza Katonda nti tetupangisa noono siwe nandyagadde okubeera naye bwe ŋŋamba muwala wange nti tusobola okiyitamu tasobola kukitegeera naye ng'amanyi ebya muganda we sibyogedde nga mbimugamba nga by'atamanyi mbyogedde mu maaso go gwe tobimanyi. Njagala okwongera okukkaatiriza ensonga ze mugamba nti saagala kunziza mu maziga kutunula mu ntaana ya mwana wange nga bwe natunula mu y'omwana oli emyaka 3 egiyise. Nsaba okkirize nkutegeeze ku Masses Quality Beddings abasangibwa e Nansana ku masitowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Mba njogera ku by'omu kisenge omuli omufaliso, masuuka, mattress covers, protectors, blankets, bed covers, pillowcases, pillow, mosquito nets, carpets, ironing boards, night mukwana ebyomulembe byonna ku Masses Quality Beddings e Nansana. Ku screen kuliko enamba yogerezgana ne madamu Masi ajja kubanga akwereza ebifaananyi ku ebyo byoyagala londako bakole delivery wa makiguke. Muyiga okwawula okufuna olubuto mu musajja n'okwagala omusajja n'omuzaalamu omwana byanjawulo. Bwe mbyogera munnange mbigamba abawala n'abalenzi kiruma nti byabaawo mwakola ensobi n'omuwala mu ngeri yonna gikyabaawo kati wamutikka olubuto naye ekyo tekikwalifayinga ddya. Musobola okutuula ng'abantu abakulu n'onnyonnyola n'ogamba bannange amazima amatuufu yali nsobi naye omuwala simwagala. Bajja kwogera bingi naye ng'osigadde oyogedde amazima. Nsobola okuyiga engeri gye tuyinza okusavaivingamu omwana ono n'akula olubuto ne luzaalibwa naye mbabuulira mpulira siri mweteefuteefu kuwasa mwana ono bajja kukitegeera. Bayinza obutakitegeera kati naye nga wayise ebbanga bakitegeera. Tunaavaawo ddi awo okulowooza nti akufunyisizza olubuto alina okukuwasa n'akukutte obukwasi
akufundiriza mu kazigo, akuwadde lift n'akukako omukwano n'ofuna olubuto naye n'owulira ng'ogenda otuula naye ng'omwami. Tuvaawo ddi awo abazadde, tuvaawo ddi awo? Muwulire stories. Oli naaba ng'azudde emitawaana gy'agenda okugwamu ng'agirabira ddala giri practical ateekwa oggigwamu, n'akola kisozi nga ndi lubuto ndagewa. Nsaba owulire ono yakikola atya. Nisaasoza ow'ekitalo ogamba otya mulungi wange kasubire nti oli bulungi nange gye ndi bulungi. Anti madde erimu kuwuliza love story ya sister omusajja gwe yakwata n'agenda mu bufumbo lwakuba nti eno talina kyazzaako. N'ogamba muno wabeeyo omuntu atuwaayo emboozi efaanaganako bw'ekyo abantu omanye ekyo ebintu gye biri. Gwe yagaana n'ogamba sijja kugendamu kankubadde kawago nfunisiza olubuto naye okunfunisa olubuto tekiqualify nganze kubeera mu relationship naawe oba kubeera kuyingira mu marriage naawe. N'osalawo n'ogamba kaneesonyiwe kawaga sijja kuwa chance kabulanga ne bw'omufu otya kanyene nja kutoba n'omwana wange nja kuza olubuto lwange nja kufuuka maama nja kubeera single mother ate ku first born yenze wuuyo. Osaaga ate neebaza Katonda olw'olubuto olwo kubanga oba osanga lwankuushinga lwanzigyamu obuto lwanfuula kyendi aninde ebiseera ebisinga mbeera awo neŋŋamba kati oba singa saazaala mwana ono oba singa ndi ku ki neŋŋamba oba singa saasalawo neŋŋamba nti sigenda kufumbirwa musajja ono oba singa ndibingamu eki hell kubanga oli omusajja hell nga bw'onoogamba HELL oli omusajja hell namuwona. Nze ye musajja gwe nalimbedde kaabo neŋŋamba Mukama wabula okola ebyamagero naye wamponya obufumbo buno wamponya relationship eno wadde nagifunamu omwana naye wadimponya Katonda onjagala. Nze ye musajja gwe nalisinkanyeko ne mugamba bannange abantu babuuka naye nakuwona. Namusisinkanako ne mugaasi nga nina ekirabo kyensobola okugulira ng'ekirabo ekyo kiwandiikibwako nti bannaye bw'oba olina X gwe wawona musindikira ekirabo kino ne mugaasi ng'ekirabo kyakutuukako ddamu bitiibwa kubanga nakuwona. Oli omusajja mwezi bannange simanyi mukazi we oyo omukazi nze gwe namukwata naye ndyoke njawukane naye. Simanyi mukazi oyo oba gwe omuwala gwe nalabirako neŋŋamba oyo omusajja talikwe sisobola kubeera mu buduufu. Nali mwana muto myaka emeka myaka ndowooza nga naakayingira 20 zange awo mwana kiwala kito kitiba kiti ndi mu ka relationship ako mwana wa university nze munnakyalo waabwe maama omulenzi andaze binandaze biringambye bannange yonoow'ebirooto naye simanyi na Katonda bwe yambikakola obusubi n'ampa n'amagezi nze neŋŋaana ofumbirwa omuntu wa university ng'amaze okuntikka olubuto n'ensalawo neŋŋamba nze simyako drop out sijja kufumbirwamu musajja wa madiguli kanga n'amadiguli go wakandya kubanga bannange omusajja oli yali mujoozi. Omusajja oli yali mujoozi, omusajja w'aboolugave yali mujoozi. Naye nze nasalawo n'aŋŋamba tolina gy'olaga olina olubuto nga simanyi nakumanya nti ndi lubuto ne mugamba naluggyeewa. N'aŋŋamba oluyina ng'olwo neebase nga neebaka omwezi mulamba nga neebaka nga ndi munafu nga nze neebaka nenziwera kwegamba osobola n'okujjako obuliri n'obutwala n'oteeka wansi nga neebaka naye nga simanyi nga sina kye mmanyi. Kaakati n'aŋŋamba oli lubuto lumugamba nga naluggyeewa olwo maze obitegeera n'ekyanze mugambe n'ekiwacwanye mugabe ngenda genda nti jjukira ewaffe baali bamumanyi nga n'okukyala yakyala nga mugamba nze ngenda. N'aŋŋamba
tolina gy'olaga. Obufumbo bwange bwali bwa bwangu bwanga omusajja myezi 2 era obufumbo bwo bwawangaala emyezi 2 era mu myezi 2 nensalirawo era myezi 4 nga twali tudeetingidde ebbanga. Kati nenkola ki? Nemugamba Kawagga nze sirina lubuto. Kawagga n'agamba olina olubuto. N'agamba ngenda gula akapigira tesige kenyini n'agenda n'akagula n'akaleeta ku makya n'akeera n'ankebera. Nze nga sirina kye mmanyi nga ndi green. N'akeera n'ankebera. Okunkebera maama ng'akantu kati okumanya nali ddofe. Nagenda neŋŋamba akantu ako kennyini ng'amaze okukonfaminga kati ye yakonfaminga nti ndi lubuto. Then n'aŋŋamba mbuno siri lubuto kati oba yalinamu ekirowoozo ekijjamu olubuto luno ye ate oba yakiyinamu saamanyi. Kati n'aŋŋamba mbwa atoli lubuto bwabula ngenda kukuleetera eddagala biki erinakumalako okwebaka kwe weebaka bw'ato bwe yaŋŋamba. Kakati nze neetwalira nalina mukwano gwange ng'ate ye asingako okuba shapu nga yazaala nako. Nengenda ne mugamba waayi kino bwe kiti ne bwe kiti kyabaddewo naye akantu kaalaze obuntu bubiri kitegeeza ki? Nga simulaze nti nze n'aŋŋamba nti n'oyo omuntu abeera alina olubuto. Neŋŋamba ekiki? Nze ndi lubuto. Nemala ne mugamba kati bwe yakomawo bwe yakoma kavuzi ne mugamba ndi lubuto bw'obadde oyagala ne mugamba obala kati oyagala kujja mu lubuto lwange. N'aŋŋamba oli lubuto. Kati n'amala n'aŋŋamba ne mugamba kati olowooza muno olw'okuba ndi lubuto sisobola kwawukana naawe. N'aŋŋamba ng'osobola otya? N'aŋŋamba kati awo nkumaze. N'aŋŋamba gwe ogenda kubeera mukazi wange. N'aŋŋamba gwe tolina gy'olaga ogenda ensi yeekomye kati ky'oba omanyi ensi yo yeetoololera ku nze. Ani agenda okubeera nawe ng'oli lubuto? Ebyo by'obadde weewagaawaga ng'onoonya ssente, by'obadde weewagaawaga ng'okolera gindi togenda kubiddamu. Ogenda kutuula wano nga nze yeesiwo nze n'oyo. Naseka ne ngaalaba nnoono fala nga nze bw'ontunuulira bw'oti olaba ng'olubuto luyinza okunkomya. N'aŋŋamba ye ate ogenda kulaga kati nga naye mu ndowooza ye ne mukundabako nga ndabira ddala nga ndi ddofe. Naye nange simanyi buvumo gye nabujja era simanyi n'essaawa ya leero nkyebuuza nakikola ntya. Namugamba gweseewo olubuto nga lukunsibako gwe ne mugamba njagala weetunuulire. Ne mugamba kati gwe kubanga yatuuka n'agamba mbu omuwala mwagala mbu njagala mwenna mubeere bakyala bange mwagala ate naawe nkwagala mwenna siri beetegefu bafiirwa. Ne mugamba towasangako ye marriage yeesooka n'oyo omuwala gyasooka nabukwanyi omuwala yali akyali namusomera asoma ali mu senior 4. Ne mugamba towasangako nze olwo nga maze emyaka 2 ng'avudde mu ssomero nga maze kutula senior 4. Ne mugamba sifumbirwangako naawe towasangako. Ne mugamba ffenna tuli myaka emito nga ye alabika ali myaka nga 26 awo nze nga ndi mu 2. Ne mugamba towasangako nange sizaalangako. Ne mugamba gwe kwegya emyaka tomanyi na kye bayita maka osanga okyasula twakatandika na butandisa obulamu onfunisiza olubuto osanga naawe tolwetegekedde oba kiki yadde yali yakyali waka naye ekyokukyala ewaka kaali kakwakulizo okumugamba nti nze okakasa nti onjagala ebyaddala nga toli muyaaya ntoyagala kunyimba tugende ewaka okyale. Era okugenda ewaka okukyala kwe kwali okwegatta naye nali nagaana okubeera naye mu nsonga zonna mpaka kakakwakulizo we kabeerawo n'akatuukiriza. Kaakati akola ki? Atuuka aŋŋamba tolina gy'okola ki? Tolina gy'olaga. Nga mugamba ntekako amaaso gaaga 2. Olwo nali maze okukolako egyo emyaka 2 maze okukolako. I can earn my own money ntegedde nsuubuddeko nga ntandiseeko obulamu. Nagamba omutima gwange neŋŋamba olubuto
omwana wabazze Katonda alina ensonga lwaki amumpadde. Neŋŋamba olubuto terusobola kunsiba mu kika kya relationship bweti nga ffenna tuli baana bato. Ne mugamba asalawo londako kunze n'oyo omuwala. Ne mugamba kubanga tugenda kusobola maka 2. Ne mugamba londako. Nangaze sina gwe nondako mwenna mbaagala. Ne ŋŋamba kati nze ŋŋenda kulonderako tofaayo. Nenkeera bulungi nnyo ne mpaakinga mu buli kange konna buli kimu. Ne mbikwata ne mbitwala ewaffe ne mbisibirayo mu nnyumba bulungi nnyo ne mbiteeka mu kisenge kyange. Ne nkwata ssente ne ŋŋenda ne nninnya ne ntambula ne ŋŋenda ne nfuluma Uganda. Ne ŋŋenda mu nsi endala. Kwe kwali okunoba kwange, kwe kwali okwawukana n'oyo omusajja. Gwe gwenku gwe gw'amazzi. Emyaka kati 10 omwana wange mwekuliza yabeerawo biyeddewo. Bwe natuukayo nagenda nina olubuto ng'akimanyi, amazaalo egaanye agambye olubuto oba terwali lwange. Olaba wasalawo n'ogamba nti nakola kye yali tansuubiramu omuwadde ofe bwange. Ntambudde ngenze mbedde eyo n'olubuto ndukuzizza. Kati nalina mukwano gwange nga womanyi obusungu ofuluma otambula n'obusungu. Omwana ne butuuka ne mukuggwako nayogera ku moments ze walimu n'oyo omuntu biki. Nalina mukwano gwange gwe nalinga nnyumizaako byonna ng'ate oyo mukwano gwange beddira omuziro gumu. Kati nga n'ennamba ye yalimu mu simu yange naye nga nzesoogera naye. Ng'amwajjamu ennamba y'essimu ng'amukubirako. Nali namubulokinga naye ng'ennamba mweri. Ng'amukubira ng'amugamba gundi agenda kuzaala. Naye mwali mugambye n'akomawo e Uganda kubanga eno tewali agenda mulabirire n'abantu babeera bajja kunoonya ssente buli muntu abakululwe. N'akubira ne maama wange. Nze maama nali nabimukweka n'omukweka ndi lubuto. Maama yamanya nti ndi lubuto ng'ansigazza ndowooza omwezi gumunzaale. Maama n'angamba naneegera n'angamba komawo ewaka biki nga nsiina gye. Nze nga saagala maama wange mutikka eyo burden ye nga nze ntandika ntya. Era bwe nagenda neetandika obulamu ne ŋŋenda ne nfuna bakwano bange 2 mbeebaza baaliwo obulamu bwange. Yali omuwala omu ne ssenga yali omuwala nga wa myaka gyange ng'abeera ne maama we. Ne tupangisa akazigo ne tubeerawo n'enkuza olubuto. Twali tusula ku buliri bwe mu mbeera embi. Atusula ku buliri bwe bumu. Obuliri akafaliso oba yinki nnyo oba yinki 6 nga tukasulako abantu 3. Kati olubuto engeri gye lwali lukuze. Ne ŋŋenda ne nfuna omufaliso omulala. Ne ŋŋenda awo ne tubeera nga tuyala awo ne twebaka. Ne neebaka nzeko olw'akabuto kano nabo ne beebaka 2. Ne tubeerawo ne nkuza olubuto lwange ne ntuuka ne nduzaala. Ne nzaala omwana wange mu nsi engwira. Ne muzaala bulungi nnyo. Buli kimu kyonna nga kina nali namukolerera nga neetegeka. Kwegamba nga nasalawo ne ŋŋamba nze sisobola kugendamu eyo relationship. Eyo si relationship wabula kaba kasammambiro. Ne ŋŋamba ngenda kwekuliza olubuto lwange, ngenda kwekuliza omwana wange, nja kumulera ne bw'ali bamwagadde ne bw'ali batamwagadde. Namugamba siri kunoonya ne bwe kiriba ki mu bulamu siri kunoonya. Ne mugamba bw'oliba owulira nti omwana ono musaayi ewaffe omanyiyo oli munoonya olirabirira omwana wo. Bw'oliba olaba nti tekigwana kola ky'owulira ky'oyagala sigenda kuyingira. Era mazima simuyingirirangako mu bulamu we wabula okugyako okubeera eyo n'akuba ssemukiti n'atandika okwogera ebyakumubiri n'akukyokooza n'akola kinze munyegere ki. Ate natuuka nenfuukira ddala omuntu omunyonyi wa ssente. Natuuka nemmanya nti nemmanya obulamu bwe nina okutambuliramu. Nemmanya obwo si bwe bulamu bwe naye era natuuka wayiseewo emyaka nga5 nenziramu ne musisinkana. Nabeerawo omwana ne muzaala ne kati nenzira e Uganda ng'omwana wa mwaka gumu n'emyezi 3 nga nagenda n'olubuto lwa mwezi gumu. Ewaka ne baŋŋamba omwana kitaawe biki olina omulalo nga bw'omanyi abantu abakulu.
Nemukubira essimu lumu ne tusisinkana mu public place. N'alaba muwala we n'asanyuka n'amuwa ssente emitwalo bagyali 10. N'amulaba biki n'atuuka awo embeera n'emukubaakubako byali biwanvu naye nze nali nasalawo kyekintu ye decision gye nkyasinze okwenyumirizaamu mu bulamu, obutafumbirwa musajja, obutabeeramu obufumbo, ye decision gye nsansiize. Katonda ate bw'osalawo ekintu n'okissaamu Katonda kisoboka. Sisobola bagamba nti obulamu bwankaluubirira kuba nali mwana muto. Nayingira owa single mother ku first born wange kye nali seesabiranga nako, kye nali sisuubiranga nako nti kiyinza okumbeerako. Nenyingira owa single mother ku first born ng'ate sikakiddwa nga neesaliddewo. Naye ye decision gye nkyasinze okwenyumirizaamu kubanga n'amulina essaawa eno eyamufumbiro. Kyemmanyi agakaaba n'agakomba kuba oli kyali mwenzi. Omuntu yenna mu nsi asobola okuba omusajja asobola okuba ng'akuwa buli kimu. Omusajja asobola okuba nga buli kimu ewaka bwekiri nga n'emmotoka weevuga ng'abakozi buli kimu okirina. Naye omusajja omwenzi ng'ate akulaga ayinza okukukoza. Oyinza okulya emmere n'ekudda mu mutwe. Oyinza okukaaba ebbaafu y'amaziga. Buli lunaku omusajja omwenzi lumbe. Nze tebalunnyongera. Oli taata yali ajoga ng'amanyi okuba essimu nga oli awo n'agikwata n'atandika okwogera n'asinda omukwano ng'oli awo ng'akutunuulidde. Omuwala n'akuba essimu 8:00 za kiro. Kati nagamba kati ntandike buno obulumi. Olwo we ndikaddiira nga nkaabye maziga genkana ki. Nga nze muwala w'abengabi. Wano we sibadde. Ne nnyenyaamu. Naye sikyejjusa. So bingi abaana bawala be tuyitamu. Oli n'akusanga n'akutunuulira n'akujajinga n'akusekerera ne boogera bye boogere naye nga tebamanyi naki kyakusazaawo kubeera single mother. Osobola okubeera omuntu mwakatandika butandisi ne relationship tennaba nakuweza mwaka ng'oli atandikirawo okulaga bakazi balala. Kati naawe ng'obeerawo kubanga bannange anti mufunyemu olubuto kaakati ate bannange ngenda kukola nti eyeeba relationship olwo oba toyingiddemu. Simanyi na bwe nnyinza kiyita naye nga nesasozi. Byebyo ogambye tukubuulireyo. Abaali basazeewo abaali bagambye nti nze olubuto terugenda kunsiba mu ddya. Nze omu ku bo and I'm proud of it kubanga nadda nayo ne mugamba bannaaye. Nze simanyi nsaba ekirabo kyonna ky'oyagala nkikuwe kuba nafunamu akasente. Siina nnyo siri mugagga naye tasobola kunnengeza na kunjooga. Mulabiridde omwana w'omusaayi gwe emyaka 10 tamuteekako yadde ennusu ekikumi. Oyo ayinza okuyimirira n'anjooga oyo. Namugamba yagezaako okunnengeza n'anteeka wansi ne mugamba gwe nsobola okukuliisa ne famire yo okumala omwaka mulamba. N'abaana bo nga mbakusomeseza. Ne mugamba olina musiru nnyo tewaaliyogedde. Ne mugamba gwe muba ewa mukazi wo oba mu makaago oyinza okuba nga bakulaba ng'omusajja. Naye nze mu maaso gange oli kisajjasajja. Ensonga omusajja tasobola kulabirira musaayi gwe. Nze oba tolina ky'oŋŋamba ne bw'oba mugagga ne bw'oba n'ebitibwa ne bw'oba ne ziddiguli naye nga tolina bwongo bulabirira musaayi gwo. Ng'omwana w'omukazi yamukulabirira nze mu maaso gange oba kisajjasajja oba tolina naky'oŋŋamba. Ne bw'oba pulezidenti naye nga tosobola kulabirira musaayi gwo gwe wazaala ne bw'oba nze mu maaso gange oba kisajjasajja. Nkulaba ng'empumumpu kuba oba tolina ky'oŋŋamba. Ozadde omwana tosobodde nakulabirira mwana wo asomye awezezza emyaka 10. Ne mugamba gwe mu bantu bayasama gwe mu nsi tonjasamiranga. Era bw'oyimiriranga ku bituuti nga mwepangapanka eyo gye mwesimbirawo ne mubeera bamemba ba paalamenti n'ondaba nga nkusala maaso osirikanga busirisi. Mwanyinaze nkutumiddeko. Kwagala nnyo ate era nkwagaliza birungi byereere. Mukama agguse buli kirooto kyo, agguse buli kiruubirirwa kyo
olw'okuyaayaanako kwonna kw'olina okutereeza obulamu n'obwabo abakwetoolodde. Oli ajja gamba nti sozi oyo yalina entandikwa, oyo yalina waatandikira. Kakati njagala kukubuuza ekibuuzo. Bw'ogeraageranya okutoba kw'ogenda okuyitamu ng'olina omwana omu ng'okyalina lubuto, n'okugeraageranya n'okutoba kw'ogenda okubeera nakwo ng'obadde mu bufumbo emyaka 10 n'obuvaamu ng'obulinamu abaana 4, omusajja n'abakulekera n'otandika okubonaabona nabo, kunze naawe kugwe ne gwe njogerako ani yagwa okubala? Bamikwano, ebintu ebisinga tubisalawo nga tetunnaba kufuna bikozesebwa naye nga tukkiriza nti tugenda kukwata luguudo luno. Kati bwe tumala okusalawo nti tutunula mu luno nga twebuuza tugenda kutambula tutya, tugenda kwetaagaani, kigenda kwetaagisa ki? Abaana abobuwala muyige okusooka okukkakkana nti kati kino kizze nzizaako ki, n'osooka oggwamu liri ebbugumu, puresha ey'abazadde bo, ey'abantu okukulaba na byonna, ne bbugumu eryo n'olisooka oliwangula n'okkakkana n'otandika okulowooza ebintu ng'oli soba. Ojja kutya okuswala olw'olubuto olusoose lumu bwe luti ng'omusajja yakkwata. Na byonna byonna ebibaddewo by'ozudde nti relationship tejja kukola makulu. Naye ojja kutuuka okuba nga tokyalina choice abantu okukulaba ng'olina abaana 4. Kumbi mu basajja 4 naye nga kirina engeri gye kitandise nga kyefaananyirizaako kino. Walowooza byakusaaga, walowooza tebibeere serious, wali tokisuubira n'ofuna olubuto. Osudde nti omusajja tagenda kusobola kubeera naawe okusinza bw'obirabye. Aye noga kati ndi lubuto ngenda kukola ki? N'ozaala omwana asooka mu omusajja nga bibaddewo akukutte, bibaddewo bizudde nti omusajja otalina mulamwa, naye olw'okuba oli lubuto n'obeera naye. N'otagamba nti akantobe n'omusajja ono, omwana ono mbenga muzaala nga simenye beewaffe, nga bwe mutera okubyogera nga simenye beewaffe, kubanga ono yenna nnyini lubuto. N'obeera naye n'ozaala omwana noga kati mumaze, kati omwana ono kale avuddemu, nsobola okumutwala oba nsobola okumuleka basobola okumulabirira. Naye ate n'ozaalayo n'owokubiri, n'ozaalayo n'owokusatu, ogenda okuvaayo ng'eye alibadde tagendayo n'otoba n'olubuto, nga wagendayo n'ozaala asooka owokubiri owokusatu, noga kati ku nkomerero okubala kwe wagwa kiki? Nkiddamu okukinyweza, si buli akufunyisiza olubuto nti aba agwana okukuwasa. Muyige okuyimirirawo okutaasa emyaka emingi, oleppuke ne kino owewule ku migugu. Abaana ab'obuwala, munnange bino eby'okuzaala mu mwana si bwe bufumbo. Singa bwe gwali, singa buli balina abaana abakazi abo balina gye bali. Ne baabizuula, sikakubanga gwe nazaalamu abaana, sikakuba nti nagamba nti obulamu bwange saagala kuzaala abaana ngamba mansa, naye ng'abizudde nti tebigenda kukola makulu. Yiga okuyimirira ku magulu gabiri, ogamba omusajja nti mukwano, ndi lubuto lwo, ne ku kafankunaali gwe nkuzuddeko sisobola kubeera naawe. Bw'obuulira ng'ogusazeewo kamirike, omwana kaabeera omu. Byebyo bye ntera obbagamba nti waliwo obufumbo bw'obeeramu ng'oteekeddwa okutuula okola evaluation nti omwana ono muzadde mu bufumbo buno, omwana ono avuddemu, naye omwana ono okumuzzaako nteekeddwa kusinziira ku ki? Ensonga eyo ekubeerere ku empagi kwe weesigama okukola decision ey'okuzaala omwana omulala. Naye mugenda ne muteesaasira, ogenda okunyumya obulamu nga n'abaana bo bennyini bagamba ne mama waliko ki? Ono walibadde okoma ku ono, ogenda okulaba wallahi ng'oleese okubonaabona kw'abaana bo gwe kennyini eyabaganya okubaleeta mu nsi. Oba obyawudde kati? Abaana bo nga tebakyagamba nti osobola obbazzaayo, naye nga bagamba eno ensobi yali eyinza okwewalika wano, ebimu temusobola na byogera kubanga naawe obimanyi tebyogerekeka. Kakibeere ku mwana omu, ensobi ebaddewo, ne bw'oyingira mu ddyango eryo
oteekwa okuteekawo ebbanga. Omusajja atakukwanye n'akukaka mukwano n'akufunyisa olubuto n'akuwasa, oteekeddwa okusalawo nti omusajja ono okuzaala omwana owookubiri nteekwa okuba nga mpadde ebbanga okukakasa ebintu bingi. Tosobola kwenyumiriza bannange, tekivaawo. Gwokimanyi nti omusajja eyakukako omukwano buli lwajja gy'oli ne bwe biba bya mirembe, obutambi bwabiri ebyasooka okubeerawo busooka kuli playinga n'oyagala bwagazi kubulwanyisa naye ng'olwedde buplayinze. Kati yakyuka ndoza yali anjagala nnyo ate yali amanyi nnyinza obutamukkiriza n'otandika kwewansonga. N'omugamba omutima gwo n'ogutuuza n'ogamba omanyi omusajja ono kattobe, omwana ono okumuzzaako atulimbye n'alagagwa yali atwagala nnyo ate twali tetulekeka ng'amanyi abasajja abalala bajja kumwesooka ate batutwale, kyava ateekawo embeera yatuwayo emitwalo 5 akakadde nga yeetonda. No sense. Kale tukkiriza siyaasa naye katubeere naye mu kubeera naye kubanga olwedde mbyogera muwunzika mubadde nabo ng'ogamba omwana ono bwe kuba kulowooza ku kyakomuzzaako oba kuono kitaawe oba musajja anaaba mulala nteekwa okutunulira ebbanga eritaka wansi wa myaka 5. Nsooke nve mu kino ntuuke okukola okusalawo okuzaala omwana nga nsobola okwesalirawo nti kati kanzaale, si kwekanga bwekanze olubuto nga nalufunye. Njagala kukuleka. Ebigambo bino byenjogedde biyinza oba nga tebikwata ku ggwe butereevu, oba oliawo bijja kukwata ku mwana gw'ogenda okuzaala. Olidde ku bye wazaala, ku mikwano gy'abakwetoolodde, kwabo boolabirira nga beetaaga okuwulira ebigambo bwe biti. Okufuna olubuto mu muntu tekimukwalifayingisa kufuna naye bufumbo. Okufunyisa omuwala olubuto yiga okukkiriza nti omuwala ono ngenda kumuwasa kubanga mwagala, so sigenda kumuwasa kubanga namufunyisiza olubuto. Omulenzi ono ngenda kumufumbirwa kubanga mwagala atanjagala, si lwakuba yanfunyisiza olubuto nga bidiba bigwana nannyini byo, nannyini mufu yakwata awawunya kati nze obuvunaanyizibwa ngenda bulekeraani era yeyo yanfunyisa olubuto ateekwa okubeera nange, nteekwa okubeera naye. Nze waka bangobye, nze saagala kukesha yewaka, nze bajja kunzita era olina okumpasa. Tuteekeddwa okuvaawo awo kubanga abasinga obungi abakutte ekkubo eryo bwe bakuŋŋaanya kati n'obagamba nti kiwakola okyejjusa oba okyenyumirizaamu, abasinga bajja kugamba nti sozi. Nabuuka bubuusi mu fulampeni nenyingira mu kyoto mwennyini. Okusalawo oku kulabikanga kwekwangungu kubanga omusajja ono yakufunyisa olubuto ogenda kubeera naye, omuwala ono gwafunyisa olubuto ogenda okubeera naye. Ensi ejja kubanga ekimanyi nti yoyo, naye tunuulira ekifaananyi kinene ekyebiyinza okuvaamu ebyo ebyokugenda n'omuntu atakwagala okugenda n'omuntu gw'otayagala. N'okusalawo okw'obutagenda naye kusoomooza. Naye kusoomooza mu kiseera kino oluvannyuma ozuula nti weewala ebintu ebirala bingi. Wali walabika nga waliwo omuseetwe nga tutandika. Omuseetwe mutono awasigadde lusozi. Wano walabika nga awakaluubiriza mu kusooka. Bwe wayita ebbanga wakola amakulu n'otejjusa kusalawo okwo. Nsaba emirembe gya Katonda ow'ekisa, Katonda ow'eggulu, Kabaka w'abakabaka, emirembe egyo gibeere ku ggwe. Emikisa egyo, omukisa ogwo ogutaliiko buyinike agukugonnomoleka okolenga ng'ofuna, ofulumenga ng'okomawo oli musanyufu. Emirembe egyo Katonda agikuwe, entuuyo zo z'otuuyanidde ebbanga eggwanvu obeerewo n'akalembereza ng'otula n'ogamba nti Mukama yeebale, kino nakyo nakiyitamu, wano nabeerawo, bino byali bye biti ne kati ndi wano. Nsaba obeere n'okukkiriza okwo ng'okola ng'oyiriba wano na wali, Mukama abeere naawe leero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa.
Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.